Abatuuze ba Kayabwe Town Council Buwamaana ebitundu ebiriraanyeewo bali mu kasattiro olw'ekitta abantu ekyeyongera buli lukya nga mu bbanga lya myezi 3 gyokka abantu abalala 16 be battiddwa mu ngeri ezibuzaabuza. Terefayina weetukidde mu kitundu kino ng'abakulembeze bakyasobeddwa ekivaako ettemu lino anti abatemu abantu abasinga batuge ate empaawo kye batwala wadde ensimbi enkalu. Abantu be batta sigamba nti oba balina bye babaagalako babagagga babaavu naye babatta mu nzita ebi ennyo ey'obukambwe ennyo ey'entiisa ennyo. Sinamanya naye okunafu omwo nyinza okuteeka ku bakulembeze b'ebitundu. Kize kyensaba sooka okutta abantu tulina ebizikiza bingi. Emisolo egiva mu Kayabwe gitumala okufuna security right. Awo wantu gye tukyo okugenda ekiro naddala fanga boda boda. Oli wagamba nti ngenda kukatonga kiro saawa tosimbula genda bugenzi luwe wakoyo mwerekereze olw'okwagala obulamu bwe. Okusinziira ku batuuze embeera mu kitundu kino eyongedde okubeera ey'obunkenke era wadde poliisi ezeegoberera ensonga eno tewali alipoota yonna lyefulumiziddwa ku nsonga eno wadde okubaako akwatibwa ku ttemu lino. Okunoonyereza kulaga nti abatemu tebalondola baavu bokka oba bagagga era kirowoozebwa nti gwe basanga oba gwe bageekiriza awangu gwe batuga. Abantu abo babatta abantu abalinga abatanoonya ssente ate nga babatta mu nzita nga babattisa babatuga butuzi babasiba mu byayi. Juuzi wano ennaku nga 3 emabega ate basse abasirikale babiri omu yabadde ku mafuta omu ngali ku paakingi bagenza okukeera ku makya badde baneiba bagenza okukeera ku makya twasobola bawa amafuta twagenza okulosinga ekkubo nga tulaba n'omusirikale yabadde akuma ku paakingi bamukoze eki bamusera bamaze okubatta bamubikidde mu ntebe ze. Ekyewuunyisa kiri nti buli muntu attibwa asangibwa asibiddwako ekyayi mu bulago oba ku ggulu ekyongedde okusabulula abatuuze era mmeeya wa Kayabwe Town Council asabye gavumenti engire mu nsonga eno. Ng'ogenda wali kapene ng'okkirira ku lw'enkozi era n'obeerayo ekizikiza ky'amaanyi. Waliwo ng'oyambuka wano ng'oyise wano wa Mwami Samuna ng'ogenda ku luguudo baluyita Sewagudde Road. Oluguudo olwo nalwo lusanako amatala kubanga nawo waliwo ekizikiza ky'amaanyi nga byonna tulaba nga abakulu security nti bye bivaamu obuzibu okulaba nga mwekwekebwa abatemu. Tutandika okufuna ebirowoozo nti oba okunoonyereza tekukyayinza kubeera wano mu Uganda kumatiza. Kakati olwaliro ekitta abantu tewaliwo omuntu yali attiddwa ng'ali awo nti nova w'amaanyi nnyo mugundi abantu abasinganibwa bava kunywa mwenge bano abatambula ekiro abantu abo abattibwa bira tebalina n'amaanyi gerwanako. Tutandika okufuna endowooza egamba nti oba waliwo enkola endala nga waliwo ekitongole kiyitaaga okufuna amafuta ag'enjawulo. Obutemu obusinga buzze okukolebwa mu bitundu eby'enzigotta ng'abantu abasinga okuttibwa be bava mu mabaala mu matumbi budde era abasinga battiddwa ku makubo. Kayabwe Town Council eweza abatuuze abasaba 10,000 wabula wadde poliisi ekuma ekitundu kino weeri mpaawo kyali kikoleddwa ekyenjawulo ng'ekikwekweto okulwanyisa embeera eno era abatuuze balumiriza nti mpaawo kyebayambye. Ne poliisi yebakakalamba n'otawulira wadde emmotoka nti yatambuddeko okukwekuba drive netiisetiiseeko paatula eyo emu wadde yakusindikana kuteggula naye tolina nawe ogiraba nti oba egenzeeko mu bbalibbali mu bantu oba mu nzikiza. Ffe bwe twasayewo okusaba security right amene kuzeeterako ku bizinesi zaffe nga kitegeeza nti gavumenti streeti zenna enkalu streeti zino ezaffe ez'ekibuga zonna ziri ddaaka. Abakugu mu by'okwerinda bagamba tekikolebwa abatemu bano otatwala kintu kyonna ku bantu be batugumbudde kabonero kanjawulo mu buzzi bw'emisango era kyetaagisa nnyo okwetegereza okw'enjawulo. Tetusobola kugamba nti Uganda tetulinaamu mpulunguse za buyeekera oba mpulunguse z'abo bagezaako okujja ku gavumenti mu ngeri emu oba endala naddala ku kiseera kiri nti kati amagye mangi gali Congo gataddeyo amaanyi mangi. So oyinza ogenda okwesanga nti kiyinza oba nga omuyeekera yagezaako okugamba nti kati ndi Masaka. Poliisi ya Uganda erina okukola ennyo okulaba nti ezuula patani eyo kubanga abantu abo kasaba banga babeera abantu kitegeeza nti amawulire mu bantu mwebali waliwo oyinza ogenda okwesanga abantu balina n'okutya n'amawulire amatonotono nga poliisi singa egagasegase yandibadde esobola okuba nti efunamu ne basuspect besobola okunyiga oba besobola okubuulirizaako nefuna amazima. Frederick Egesa omugoberezi w'emisango n'omunoonyereza agamba nti obutemu buno bwandibwa obuteeketeeke era akaboneko okusiba ebyayi ku bantu abattiddwa kikyoleka nti abatemu baliko omuseesa oba nga si kyo wandibwawo abalala bakyerimbiseemu. Akayi kategeeza nti ono omussi ayinza okubeera omu naye ate n'omuntu omulala alina gwawalana era naye ayinza okukozesa omukisa ogwo naye natta owuwe
naye n'amusibamu akaayi mulowooze nti abatta bali era bebazze batta noono n'oli so that ono gwe badde balwanira ekibanja oba ennyumba oba omukazi oba omwana ye olwo abakabadde. So ebintu bino bitunuulira oyinza ogenda okuzanga ng'eyatta omutemu yennyini nga yatta babiri naye nga kati nekiggulirawo bano abalala bonna okuba nti bayingizaamu abantu badde bawalana badde balinako empiiga badde balinako obusungu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Keya Nabaka agamba nti ensonga eno babadde tebagimanyiiko kyokka bakugenda mu maaso n'okuginoonyerezaako mu bwangu. Ngenda kuddayo tubuuze tulabe ki ekigenda mu maaso kujja kuba otegeezebwa naye sinaba kufuna ripooti ku nsonga eno. Robert Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika. Yaliko ssentebe